Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yakwatidde NUP bendera okuvuganya ku kifo ky'obwa pulezidenti okunoonya akalulu mu disitulikiti y'Emityana kutandikidde Busunju mu Mityana South ng'abadde awerekeddwa ku bannakibiina. Busunju ku kisaawe atuukiddeyo ku bodaboda oluvannyuma lwa poliisi okuggala ekkubo n'emutangira okuyita mu ttawuni. Kyagulanyi mu kwogera kwasiimye abantu bonna abamu emikono okwewandiisa okuvuganya ku bwapulezidenti oluvannyuma lw'akakiiko ebyokulonda okutegeeza ekibiina kya NUP nti emikono gya Kyagulanyi tegiwera. Buli kyokola saagala okikole ku lulwo, saagala okikole ku lwa NUP, njagala okikole ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Njagala okubasaba abataata bamaama, temwenyooma, temugezaako ne mwenyooma, musobola okikola era mbasaba mukikole. Kyagulanyi era akukulumidde poliisi olw'okumulemesa okutambulira mu mmotoka ng'agenda okunoonya akalulu n'asalawo atambulire ku pikipiki. Ng'abasirikale baggadde ekkubo, lwala eri wali nze ndi wano ne baggala ekkubo. Asibya na Busunju okumwesiga bamuwa akalulu. Mwenna mugende mu kulonda, mugende mu kulonda. Bangi bagenda kujja gye muli nga beetimbye ekifaananyi kyange. Bangi bagenda kujja gye muli bagambe nzindidde lwakuba nzize bwe nti buli agenda okujja gye muli nyinza okubasize naye muyinza obutandabako naye agenda kujja n'akabonero. Akabonero ako mugenda kalaba. Akabonero ako kagenda kuba kabonero ki? Bavudde Busunju ne bagenda Mityana nga Laala ebadde ku kisaawe kya Mityana Municipality. Kyokka ng'eno poliisi emuganye okuyita mu kibuga ky'e Mityana n'emulagira okuyita mu byalo okutuuka wabadde Laale. Kyagulanyi asuubiza ab'Emityana nti bamulonda agenda kubafunira akatale ka zaabu bejje mu bwavu. Awaddeyo akaseera okujjukira abaafa n'abali mu makomera olw'ebyobufuzi n'abagumya beekwase Katonda. David Tamale yakusakedde ku Bwabukedde TV.